Hello, ladies and gentlemen. Tuli wano Maya ku Ben Concrete Pavers. Program ene powered by Uma TV, Grand Sage Refinery, Naiko Todan presents. Kakati omugenyi gwembaletedde asoka ababuuzeeko. Soko obuuze ku bantu. Kansobire mulungi. Kakati omugenyi waffe omulungi bayina kampuni wano ekola ebizimbisibwa. Bw'oba otwanjulidde amanya ga kampuni, bw'oba oyagadde naawe akola mu kampuni n'agago n'oganjula, abalayi kijja bakolera ddala bulungi. Agange mpitibwa Misaala Nakintu Sikovuya oba Maama Jose. Maama Jose. Kampuni bagiyita batya? Bagiyita Ben Concrete Pavers. Ben Concrete Pavers. Njagala nkugambe gwe. Tuli wano tulina omulabi waffe omulala gwe tukola naye ayagala okukyankalanya emirimu gya kampuni. Naye n'olw'ensonga eyo, eno Ben Concrete Pavers esangibwa Maya kilometers nga 10 okuva mu kibuga Kampala. Kakati mukyala Nakintu wa Ben Concrete Pavers, sooka otubuulire bintu ki byokola? Ebintu byenkola nina mu pavers, na mu road cab. Road cab ly'eritya? Pavers nzimanyi, road cab ke katya? Road cab gye bakozesa ngo mazosi ba pava ke katya? Gadinga yebeta nze bali bateekako obutesi bati papa nga kiwedde. Yeringa ebalaza bali kukuba boti oba ogenda simbako bimuli. Bagiyita road cab. Ogenda zirabawo mu bifaananyi, tugenda zikuteerawo. Ate ekirala nkola facing pole. ke kati ako kye bayita ekikondo. bye bino ebibako obutimba. Kibeerako akeweta buli size ndirinawo. Nawo fuuti 9, ninawo 8, nawo fuuti 7, fuuti 5, fuuti 4, fuuti 2. Obuyinza obukuba ettaka. Obuyinza obukuba ettaka bwe butya? Bwe butya. Buli obubaamu akuuma nga nkyali muteeye Masaka abasajja bajja nga batunda ettaka, oba bali bagula oba bali batunda nga balina ebyo standing ebya kamera zaffe. Kati nendaba nga balina we basima ne bateekawo akayinja. Kati bamala okukateekawo nga nange njagala nkalabika nga manyi oba omanyi fe abaana bato abakulu bedda baali tebatukkiriza ffe kusemberera abakulu nga mubalengera beeringalinga awo n'obuntu bwabwe. Kati bamala ogenda wemuti nga mugenda mutinkuula, tugenda osanga just kantu buntu ka bloka. Ate ekirala ogambye mukola facing blocks, road cab, pavers. Bagiyita facing pole. Nje ngiyise ntya? Ogiyise facing block. Owulidde bwe batandise okunkwata ensobi. Facing pole. Facing pole. Kondo. Ezo facing pole nazisooka ziraba ku gate y'abazungu eyo ekijja bwemi nga kubaako obutimba. Kati ate otunda otya facing pole ng'obutimba bo tebuliiko? Obwo bwo bankulagirira olusadduwe yawe buli we babutundira. Kuba waliwo abaguzi abamu najja nagamba naye omanyi nze njagala nze byonna mbikolere wano. Omuntu bw'aba azze n'abukutuma nga yaguze ezo fencing block polo, oba osobola bumufunira? Nsobola bumufunira. N'ekirala kaki ekirala ekiriwo? Fencing polo nzitegedde, road cab nzitegedde, ne pavers nzimanyi. Ebirala byokola biki? Ninawo kalavati ke kaki? Ekigoma. Omanyi abalayi baffe ogamba kalavati yayinza okulowooza oba bisikuiti oba kyakulya, n'alinya n'agamba omukyalo oyo namusiimye kangende ndye ku kalavati. No, biba bigoma. Ayinza okujja bulungi n'agamba nawulidde kalavati yammeka bweziti bamuleetera ekigoma, nze mbadde mmanyi kyakulya. So kalavati kyekigoma. Buli bumooli ebyo bimooli
ninawo zi manual cover bwe buno obubikka ebyo ebigundi ebinnya ebibeera olususepti tanka ebyo. Yes, kakati kusoomozebwa kiko kyasinze okusanga mu mulimu guno? Kwabakasitoma n'abakozi. But abakozi, tutandikire ku bakozi. Abakozi okusoomozebwa okusangawa ng'abaana baagala ssente nga bawadde omulimu ne bakola. Okwagala ssente baba bazaagala naye okukola akola lwayagadde. Ate n'ofunamu oli nti n'omuyigiriza n'omala omuyigiriza obulungi ate n'akwata ekkubo ye n'agenda n'anoonya ebibi ebirala. Kati n'omaze omuyigiriza buli kimu weesiri n'abikulekerawo byonna n'agenda n'anoonya ye emirimu gy'ebbali egyo gyegiriko ku kasente ne banoonya egyo. Kati ng'ate olina okuddamu onoonya abakozi abalala oluusi bw'oba ofunye anaabeerawo nga alimu engalo bw'atunda 5 akuwa 3. Mbadde manyi kubaako gundi, kubaako obulambe bwe mufulumiza bweziti, kubaako nti kati tufulumiza bweziti wasigadde bweziti. Anti kati ebimu osobola okubibala n'omanya ebiriwo naye kati mulimu by'otasobola kubala. Nga peva ng'ezo kati bw'oba oziwandiise mu kitabo nti buli lunaku bafulumiza bweziti osobola okumanya ante waliwo olwotabeerawo nga bafulumiza n'otaziteeka mu kitabo. Ate bw'ajja n'atunda tugamba atumize 10 oli luyinza obutamumala n'akomawo akime 5 oba toliiwo ebyo 5 takola awo akwawulira tabikugamba oba luusi n'agamba akomyewo n'akimayo nga 10 n'akola ki n'abitwala. Kati kwe kusomooza okulya mu bakozi. Kaakati ekiri ekyagundi eky'abakozi okubanga bakola lwe baagadde, lwaki temulina amateeka makakkali n'omugamba bw'otajja saawa bweziti ku lunaku we luti yitirayo ogende? Lwaki amateeka amakakkali togateekawo? Lwaki obakwasa ppamba? Era abamu bw'olaba bakususseeko bw'olina mugoba kuba kati mulimu gw'oleeta n'abanga ye mukamaawo ng'omulagira naye ng'olinga gw'omukozi ye mukamaawo oba oli mukambwe. Omanyi babosi waliwo we mukambwala ate owa abakozi abamu ng'alina gye yali akoleddeko ng'ayagala omugambe indirectly nga bw'omugamba lwatu awulira ayinza okuba ne kaggaalo nga kayitawaawo ejjinja ly'onooliyiwa. Nedda siba mukambwe kuba abakozi bonna tubakwata kyekimu. I see. Mukambuwala awasaanidde naye teesi buli ssaawa naye omukozi bw'omufaako n'omukwata obulungi n'alema nga naawe ogamba nedda olina mugamba kola kitambulamu tuganya okukwatagana. Kaakati ate kino eky'abaana abakwawula lwaki toteekawo kamera ne nga ziraba? Zibeerawo naziteekawo era naziseesaawo nga basusse okunziba ng'atunda kirala n'akugamba kirala. Kaakati teekawo ku kamera kale era ne buba nga bukendeera. Kaakati kintu ki ky'ogamba nti kyobwenyumiriza mu bizinensi eno? Nenyumirizaamu kuba abakyala ennaku zino abakyala tebaagala kukola. Omukyala ayinza okukubira n'agamba nti oyinamu awo 5 okimpe okitegeera naye gwe okola otya kubanga oli mukyala naye ng'olina obuvumu obukola emirimu gye baligambye ate gyaffe basajja. Kati okubanga nkola bizinensi eno nti kale engeri gye nnakulira nti twali bakozi kuva buto nange nenkyeteekamu nti nina okuba omukozi ate nga saamanyira byakusaba. Otya okusabiriza nti mpa kino manyi byakukwata mu nsawo yange noba big spender nengula njagala kino n'ebyokusabiriza. Kati ate eno bizinensi oba ogikola era omuntu akutunira alabanga kizibu naye woba obiyize si kizibu kubanga bw'oba okoze bulungi bakasoma ngo bafuna bulungi. Bw'oba olina byoyagala oggula obikola n'ofuna amagoba n'ogula kyoyagala. I see. Ekitundu ekisooka
tukiwunzise bwe tuti katujje mu kitundu ekyokubiri.